Amanya gange nze Joseph Kizito nze head teacher wa Shihan Standard Day and Boarding Primary School. Olunaku olwaleero tuli basanyufu nnyo okulaba nga kabaka waffe awezezza emyaka 31 ku Namulondo. Ssebo kabaka tukuyozaayoza, weebale nnyo, weebale ddala okulaba ng'otuuka ku kulayina y'emyaka 31. Era kabaka ssebo ffe nga Shihan Standard Day and Boarding Primary School tuli wamu naawe, tuli mabegawo, tukuyozaayoza okulaba ng'otuuse ku kkula lino ey'okweza emyaka 31. Tukwebaza olw'okukulaakulanya Obuganda, otaddewo ebyamasomero, enjigiriza, basale weeziri, amalwaliro, ne mu wiiki ewedde waggulawo amalwaliro, ebyobulamu obikoze bulungi nnyo ssebo kabaka. Tukwebaza mukama waffe, tuyozaayoza Obuganda bwonna okuva e Bule n'e tuyozaayoza olukiiko olukulembera mukama waffe Katikkiro. Weebale nnyo, weebale ddala okulaba nga mutubeereddewo n'ebbanga kabaka waffe wabadde nga taliiwo nga mulwadde, era mutubeereddewo nnyo. Tukuyozaayoza eddwaliro ssebo mukama waffe Katikkiro, mukama waffe kabaka, tukuyozaayoza okulaba nga wakomyewo ng'oli mulamu, era w'otobadde tetubadde bulungi nga tweraliikirira tugamba kabaka waffe, naye tulaba nga okomyewo. Abasawo tubeebaza abasobodde okulaba nga ssebo bakujjanjaba n'osobola okukomawo. Twongera okukusabira kabaka waffe oyongere okuwangaala, oyongere okutubeererawo, omukama akukuume. Tukulisa abo bonna abadde ku mikolo ennamirembe, ab'amadiini gonna, Abasiraamu, Abakatoliki, Abakristaayo, abalokole, ab'eddiini ez'ekinnansi, bonna basobodde okubeera ku mukolo ogw'okukusabira, ogw'okwebaza Katonda okulaba nga oweza emyaka gino 31. Tukulisa abo bonna ab'ebyobufuzi abaddeyo, tubeebaza nnyo nnyo nnyo. Awatali gamba nti bino birimu okwawulayawula, aba opposition babaddeyo, aba gavumenti eri mu buyinza babaddeyo, na buli muntu yenna abaddeyo. Kabaka waffe tukwebaza nnyo olw'ekyo kye tutuuseeko ssebo mukama waffe, era tukubiriza abantu bonna babeere mabegawo ssebo. Twongera okuyozaayoza abataka ba Buganda mwenna, abakulu b'ebika mwenna tubayozaayoza. Lino ekkola lyetutuuseeko ly'amaanyi nnyo. Ffe ng'Abashihani tuli mu mbuutu nno, tuli mu mbuutu, abayizi bali mu kuba mbuutu, era twasuse mu mbuutu, anti muziwulira mu background, embuutu muziwulira, tuli mu mbuutu. Olunaku olwaleero twasazeewo emisomo tugiteeke wabbali, tubeere mu kuyozaayoza, okuyozaayoza mu kubeera mu ssanyu, mu kujaganya ng'Obwakabaka buwezezza emyaka 31. Agundegunde Ayi Ssaabasajja, wangaala nnyo Ayi Ssaabasajja, olukiiko lwa Buganda mwenna muwangaale. Wakati mu kujaganya emyaka 31 ng'Obuganda bujaganya olw'okuba Ssaabasajja ali ku Namulondo, naffe ng'Abashihan Standard Primary School naffe tuli mu kujaganya. Tuli mu kujaganya kubanga essomero lyaffe liwezezza emyaka 25 beddu, era olw'omukaaga olujja nga 10 August 2024 naffe tujja kubeera nga tujaganya, kubanga Ssaabasajja yatukubiriza dda tukwate ensonga enkulu ng'ey'okuyigiriza, ey'okubangula abaana, naffe twakolerawo. Ssaabasajja atukubirizza obutatunda ttaka, naffe wano we tuli twandibadde twatundawo, naye twagamba katuteekewo ebyenjigiriza nga tusinziira ku mukama waffe baffe Ssaabasajja. Ssaabasajja tukwebaza nnyo olw'okubeera nga otaddewo embeera y'ebyobulamu ogitaddewo, odduukiridde abakyala abalwadde ba fistula, odduukiridde abalina AIDS. Watugamba nti nno ku mulundi guno abasajja babeera abasooka mu kulwanyisa akawuka akamukenenya, era ekintu ekyo tugezezzaako naffe enjiri ogisaasaanya. Ayi Ssaabasajja, otaddewo amalwaliro, otaddewo buli mbeera yenna y'okulaba nti nno Obuganda bukulaakulana, otuteereddewo leediyo CBS, oteereddewo TV terefayina eziyambye nnyo abantu okulaba nga bakulaakulana, zirina puroguraamu ezisomesa abantu. Ayi Ssaabasajja, tukwebaza nnyo okulaba nga buli kimu ky'otuteerawo ate kiyamba Obuganda okukulaakulana wamu n'abaana ba Nnambi. Tukuyozaayoza nnyo Ayi Ssaabasajja. Kaakati nga tujaganya emyaka gino egya 31 nga oli ku Namulondo, naffe tuyita buli muntu yenna ajje wano ku ssomero lyaffe ku lw'omukaaga olujja nga 10 omwezi ogw'omunaana, nga tujaganya
era nga tujaguza emyaka 25 ng'essomero lyaffe Shihani Standard Day and Boarding Primary School nga liweza emyaka 25. Abazadde tubakubiriza mwongere okuleeta abaana mu ssomero lyaffe. Abazadde tubakubiriza mujje mulabe abaana bammwe bakola ku ssomero lyaffe, mujje mulabe essomero eribaddewo emyaka 25 beddu nga ligunjula abaana b'eggwanga. Tubayozaayoza okulaba nga mutuuse ku kkula lino ery'emyaka 31. Tubayozaayoza okulaba nga kabaka waffe yakomyewo nga mulamu. Tubadde tetuwera nga tulaba kabaka taliiwo, naye kaakati tukakasiza ddala nti kabaka waffe waali, tuli basanyufu mu mbeera eyo. Ayi Ssaabasajja Wangaala, Ayi Ssaabasajja Wangaala Katikkiro, tukwebaza byonna by'otukoledde. Agundegunde Omuteregga. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ati ayite ne first grade, katukwanjulire Shihan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shihan Standard Primary School. We invest in education.